Eno Luganda Radio Podcast nga bulijjo Martin Moganzi. Tutuuse ku kitundu ekisembayo katabo kaffe kano Paulo Kirimutu akatwandikibwa omwami Cranima Kalinda. Nga mu mutwe guno mu katundu kagwako okubiri Paulo Kirimutu kimanyibwa nnyini tugenda kugezaako kulaba biki ebiddirira. Paulo ali mu kyalo asanze nambalirwa agenda kufumbirwa. Paulo ani agenda okumubeererawo mu bulamu buneeno n'ebizibu byonna bimutuuseeko. Tereera tusumulule emboozi ate. Twakoma wali eri nga tumaze okutegeera nti nambalirwa yali amaze okwanjula omusajja gwe baayise Ssere, era ekintu Paulo kye yali atamanyiiko, naye nga nambalirwa ndowooza ekiseera kyonna yali yeeteesetese okutegeeza Paulo nti yali takyali katale, nti yali amaze okwewangulira omusajja era ng'agenda mu bufumbo. Katutandikire awo. Paulo Kirimutu kimanyibwa nnyini akatundu ak'okubiri. Nambalirwa bwe yeekuba ekisenge kye n'atuula ku kitanda n'atongojjera. Yali agezaako okulaba ekyokukola, kyokka oluusi emmeeme yagiranga n'emugamba nti, naye ddala ofaayo ki? Mbadde nti omusajja ono Paulo yakuzaalamu omwana n'afa ne biggwa. Ye bwe yali mu kibuga walaba akufaako. Mu butuufu ye yakusobya, gwe wali mwana muto, ate bwe yakufunyisa olubuto teyakuyamba. Kaakati naawe otuuse okwefunira amaka. Ate ebya Paulo bikukwatako bitya? Bwe yava ku birowoozo ng'ebyo n'atunuulira Paulo mu bunaku bwe yalimu, kati ne yeebuuza nti naye ddala Paulo akyayinza kungasa ki? Ate omwoyo omulala ne gumugamba nti teweebuuza kyakugasa, wabula ddala oba omwagala oba nga ggwe tolina ngeri yonna gy'oyinza kumugasa naddala mu kiseera kino kyalimu. Emmeeme ye eba ekyamuwoleza bw'etyo ssengaawe n'amugamba nti owange Nambalirwa, Matyansi wuuno akwetaaga. Nambalirwa yateebereza mangu ensonga ereese Matyansi. Bwe yafuluma bw'ati, Matyansi n'amukwanga ebbaluwa nga bw'amugamba nti akutumidde nnyo nti yetayo. Ebbaluwa yali nnyimpi era obubaka obwali mubeebo Matyansi bwe yali amaze okutuusa ku Nambalirwa mu kamwa. Nambalirwa ng'amaze okusoma ebbaluwa yeekuba ekisenge n'akwata ekkalaamu n'addamu ebbaluwa eyo, era yawandiika bw'ati: address eya bulijjo. Munnange Paulo, weebale ebbaluwa yange era weebale nnyo okujja okutulabako. Bannange ne taata wamusanzeewo. Yakugambye atya? Omanyi oluusi aba muzibu, kyokka si munenya. Abalenzi ba kuno bamanyiira nnyo. Munnange ebyokujja sande biganye, naye nina ekizibu era nabadde njagala okukibuulira. Nga nkuwerekera naye senga naaba naye nga nnunda obubuzi. Munnange nno namala okufuna omusajja w'okufumbirwa n'okwanjula kagwa, era n'ebintu ne babisasula. Babisasula ku sande eyayita. Ndiwo awo anti ndi musibe. Kale ndowoozezza nti nteekwa okubuulira nneme okukusuula mu mitawaana egy'obwereere. Nga mmaliriza njagala okukakasa nti singa nafuna omukisa saali naye omusajja mulala mu bulamu bwange gwe nali njagala kubeera naye, era ng'omuyimbi bw'agamba it is too late. Wabula nsaba tusigale nga tulinga abooluganda leero era ne bulijjo. Mmeeme Nambalirwa Ssere. Paulo yali akuutidde Matyansi kudduka zambwa okutuuka ewa lubuto. Paulo n'atunula mu kkubo okulaba obanga akomawo. Yagenda okulaba ng'agenda bugenzi. Kyeyava akuba mu ngalo. Matyansi bwe yagenda okutunula emabega, Paulo n'amulagiriza nti owange sambyako. Matyansi yawulira ng'amugamba nti komawo. Kyeyava afunyamu okukomawo. Paulo yagenda okulaba nga Matyansi atadda kwe kwebuuza nti ono mugamba kwanguwa ate adda buzi bannakyalo nabo. Kyava amwamira nti oliko lubaale wangeri ki, nkugamba okwanguwa ate oddawa. Matyansi kwe kufunyaamu nga bw'atolotooma nti bannakibuga nabo simanyi olowooza nti ndi muddu. Muli Paulo n'agamba nti ono alinga mukazi anansanza n'abantu wano. Munnange
akyogerako si yakireeta, omukazi omunafu tayita njala kujja. Aba yakakijja bw'ati mukamwa yagenda okulaba ng'alengera omuntu ajja. Nfudde. Bwe yatunulayo bw'ati nga Perusi ayongera kujja ko ye nti bukuze buno. Naye Perusi yaba ayita ewa lubuto n'alengera Nambalirwa ne Matyansi. Kwe kukyama nga bw'ayogerera waggulu nti mwami Matyansi addukidde ku ki wano leero? Simanyi muno yazzeeyo. Kyokka Matyansi teyamuddamu wabula yamuviira buviizi n'adduka zambwa. Naye aba ayita ku mutuba bw'ati Pawulo kyava amugamba nti owange ng'otambula ng'omwokyeko omuliro taliiyo ng'oluddeyo bulala. Ko Matyansi nti ye naawe onkanze lwaki oyimiridde wano n'ototuukaka? Awo kwe kujjayo omukuku gw'ebbaluwa n'agumukwanga. Pawulo teyalinda na kutuuka ekyasooka okumusanyusa ebbaluwa yali mpanvu muli n'agamba nti kyokka omuwala ono akyali mutegeevu. Bwe yasomanga ng'alinga atalina byasoma, amaaso nga galinga agatalaba era agasoma ebikyamu. Emmeeme yamupakuka, omubiri ne gumusuukirira, omutwe ne gumubobba, amatu ne gamuwaawaala era n'akamwa ne kamukaawa, amaziga ne gamuyunguka. Yagenda okuwulira nga kantolooza amukutte era kyeyava atuula mu kicuucu ekyali awo. Olwo Matyansi yali amwesuddeko ebigere nga biibyo. Pawulo ensi yali emukwatidde kazigizigi mpozi okufaananako olunaku lwe yazaalirwako. Matyansi yalaba munne tayimuka kyava adda emabega n'amusaagirako nti anti mwe bannakibuga mutembebwa emizimu egy'okwagala mujjula kugwa ddalu, kati okola ki wano? Ofuuse mugole tukuzirule? Wabula musajja wattu yakanda kwekubiira ku munne ng'afuuyira ndiga mulere. Yalaba taasobola emizimu gy'abannakibuga ng'akwata ekkubo wadde eka era n'atandika okuteekateeka ekyeggulo. Yeno ate ekyekiwulu amatooke gaali ga musaasaane. Emmere yali eneetera okujja ne munne n'adda, naye teyamuwuuna wabula yagenda bugenzi mu buliri nga yeebaka. Matyansi yali amanyi nti oba musajja we yali akooye bukooyi n'atabifaako nnyo n'atabiteekako nnyo mulamwa era ye n'alya ekyeggulo kye n'agenda afune ku tulo yeebake. Pawulo gye yali yeebase otulo twagaana. Yabeera awo ng'alina ebirowoozo bingi era nga yeekyusa okumala obudde obwawera paka bwe yasalawo nti kaafulumeko wabweru asobole okufuna ku kawewo n'okugezaako okulaba ng'ebirowoozo biyinza okumuggwa ku mutwe oba oli awo asobole okuddayo afune ku tulo. Naye aba akyali wabweru eyo ekintu ne kiva waggulu ne kyewatula wansi bettu. Oba kyali ki nange saamanya. Ekyekango nno munnange tekimanya muzira. Pawulo yalaba biri bityo ko ye nti wano wafiira muloge. Kakokola tondeka nnyuma ye yaddirira. Wabula yadduka ayongera kukkirira mmanga mu lutobazi. Ekyomukisa akeezi kaali keememula. Pawulo yeeyongera okudduka naye aba akyadduka bw'ati olubugabuga ne lubuuka eri ng'olwokyeko omuliro ne lumusala mu maaso ne lugenda. Yalugobereza amaaso. Edda yali awuliddeko nti olubugabuga okusala omuntu mu maaso kaali kabonero kakulu naye nga tamanyi oba kaali kalungi oba kaali kabi. Yali akyalowoolereza olubugabuga ne lukomawo ng'olwo lwendule ne lumukuba mu mba era ne lumukwagula. Yalaba biri bityo n'agamba nti kooti wano wafiira muloge n'ayongera okudduka. Yaddukako nno kenkanawa ekibowabowa nga kyamuteze dda okutemya n'okuzibula ng'ali ku ddimwa. Pawulo wano yalwawo ng'akyasiriikiridde. Yasobolola omukolo okutaakuluza okugulu kwe mu kibowabowa. Akeezi keeyongera okwememula. Bwe yasika ekibowabowa ekisanga kigumu n'ayongera okusika okutuusa lwe yakikutula. Oba ekibowabowa kye kyamujjukiza ewuzi oba kirala nange saamanya. Amangu ago n'asowola ewuzi mu nsawo y'empale ye. Ebirowoozo byakiri muttu ne bigenda ku lugoye lwe yali alabye Nambalirwa ng'ayambadde.
lwali lufaananira ddala ewuzi eno era kyandiba nti Matyansi ewuzi eno yagijja wa Nambalirwa oba nti ye Nambalirwa kennyini ye yagireka ewa Matyansi. Kirimuttu yasooka n'agaana mundaaye edda Nambalirwa tayinza kukola ebyo ko omwoyo omulala nti lwaki era omwoyo guno gwe gumu ne gumumenyera abakazi bangi abaali basinga ne Nambalirwa obulungi ate nga bafumbo mbu be yawuliranga nga bagambibwa nti baali banne ba Matyansi. Edda ye Pawulo ng'akyali muto yeewuunya obanga ne Nambalirwa nga yali ayinza okuba ku bakyala ab'engeri eno. Naye ekirowoozo kya Nambalirwa okufaanana ng'abalala bonna emmeeme yali ekyamuwoleza Kirimuttu n'abaguka n'amagamaga amaaso ge gaggukira ku kati ka kibeere akaali awo kokka mu ssaalu. Kirimuttu yalowooza ku bulamu bwe bwonna. Olugendo lw'obulamu bwe lwali lufaananako n'akati ka kibeere kano. Lwali lujjudde amaggwa era obulamu bwe bwalabika nga bwesumaalise mu kisaalu ky'obulamu bw'ensi eno era nga akati ako kali bwe yatuuka wano Kirimuttu ne yeeyogeza nga yeekubagiza nti ekisaali kibanga nno ekisaalu naye obutabaawo agambako nti woowaayi Pawulo waabwe nga ndabye. Wano we yajjukirira olugero lw'ekigaano olugamba nti Kirimuttu ate oba gwali muzimu gwa wanga oba ki nange siri kulimba nti namanya. Era sirowooza nti ne Pawulo kennyini yamanya wabula yalabiraawo ng'abaguka yadduse yogayoga ku kati kali akakibeere akaali kafaananako n'obulamu bwe. Ye nno yalwa akalinnye n'amaggwa teyagawulira. Asibye ewuzi ku ttabi lye yaggukirako. Munnange ewuzi agisibye bulungi agitaddeko ekyambika okutemya ekikoowe n'okuzibulanga Pawulo Kirimuttu yeetaddemu ogwakabugu. Naye aba yakeeyambika ekiyambiko kino emmeeme n'emuwoleza. N'ajjukira olugero lw'ekigaano olugamba nti olumbe teruweebwa mukono. Wabula ate yali akyali ku ebyo omwomala ne gumugamba nti vaawo naawe paawo magombe gazza. Ewalako ekiwuggulu kyawuggula. Oba kwali kwagala kukiraba oba kwali kutya era Pawulo ye yamanya wabula yagezaako okubuuka okuva ku muti. Kyo ekyambika kyawulutuka buwulutusi. Pawulo Kirimuttu n'aleebeeta nga bw'alalamidde eggulu. Pawulo yamaliriza yeetuze. Tutuuse ku nkomerero y'akatabo kaffe kano eno. Akatabo kabaddemu ebyokusoomooza n'ebyokuyiga bingi. Simanyi biki ggwe by'otuttemu, simanyi biki by'oyizeemu, naye nze ndowooza nja kugamba nti obulamu buzibu. Ekigambo ekiyitibwa obulamu kintu kizibu nnyo. Omuvubuka yakeera enkya asomye afunye ebyo abasinga bye bayinza okugamba nti nno bye weetaaga mu bulamu okubeera nabyo amaze okubifuna abituuseeko. Diguli agirina akomyewo, mirimu gimusumbuyeemu awo naye amaze n'afuna abakyala ne bamutawaanyaamu awo naye nga si kizibu kye. Naye raba obunnanfuusi y'enkwe futwa obutaagaliza n'embeera bwe zityo we zituusa omwana omulenzi ono nga yeetuze. Gino myaka nno gy'amabega akatabo kano we kaasooka okuwandiikibwa. Ndowooza tuli mu myaka gya 1967 akatabo kano we kaasooka okuwandiikibwa. Ndowooza essaawa eno mu nsi z'abategeevu oba mu nsi z'abayize ennyo ekigambo kye bayita suicide kye kimu ku bisinga okukwata omwanjo. Abaana abangi beetuga bejja mu bulamu obw'ensi eno nga bakozesa engeri ez'enjawulo. Abamu bamira makerenda, abamu beekuba mpiso, abamu bakozesa ogwakabugu nga abasinga bwe tugumanyi. Naye nga bw'olaba otunuulirwa nga omuntu watuukira okuwa Walumbe omukono nga waliwo ebyo ebibala bimunyigiriza okumutuusa ku mbeera eyo. So ekigambo kya suicide kigambo kizibu nnyo
kigambo ekituukira ddala ku bwongo. Tewali muntu yenna ali safe okuva ku kigambo kya suicide. So we naawe tuli era yonna gye tuli tufengayo nnyo okulaba nga abo betwagala oba abatuliraanye, abaana, abakyala, abo betufaako, abo betukwatibwako, tufangayo nnyo okulaba nga tubakeberako ne tumanya ebyo bye baliko, bye balowoozaako ebigenda mu maaso mu bulamu bwabwe, okugezaako okulaba nga basigala nga basanyufu ate nga n'obwongo bwabwe tebutaataaganyiziddwa, kubanga osingako okujjanjaba omuntu abadde alwadde okusinga omuntu eyeggyewo mu bulamu obw'ensi. Awo nno we tugenda okukoma. Mwebale nnyo okuva gye twatandikira mu mutwe ogwasooka. Simanyi oba abasinga mugujjukira, baaguyita Sekamuli Kansaze, gwe mutwe ogwasooka ng'omuwandiisi atutottolera engeri Pawulo gye yayingira mu nsi eno, ate amaliriza atubuulidde engeri Pawulo gye yava mu nsi eno n'ebyo byonna bye yayitamu. Ngenda kukoma wano nga tugenda kubeera tutunuulirayo awo akatabo akalala, naye nga kano tajja kubeera fiction oba ekiwandiiko ekiteeketeeke, kajja kubeera akakwata ku kintu ebya bulijjo oba kye tuba tuyita non-fiction. Tugenda kuba tutunuulira omuwandiisi Jackson Kaswa, muwandiisi nakinku oyo, nga yatuwandiikira akatabo akayitibwa Omuganda n'Enswa. Tugenda kusoma ku nswa tumanye ebizikwatako ne birala ebiringa ebyo. Mwebale nnyo okuliza Luganda Radio Podcast. Ate tuddemu mu maaso awo akuume atakuumira mpeera.